media nungi esobola okubeera nga ate ekuwanika n'ekufulira ddala owakabi nno n'akasente munayi n'obeera nga ate okafunamu nga buli woyita wonna oli wakabi naye wetuuka okubeera nga ate ekuteeka wansi muganda wange ekuteekerayo ddala n'ebeera nga ate ekubulizaayo ddala mu ttaka kyekyatuuse ku muganda waffe Tamale Mirundi Junior era ng'ebbanga lino lyonna abaana b'e Saudi mubaddengawo ng'omuwaka gw'omusajja ono nga mugamba eyo Tamale Mirundi waffe abaana ba social media ewe mutera okubeera nga ate amukola ebintu byammwe omuntu wamala okubeera nga atazigwamu ate ne mubeera nga ate mumwefuulira kakati olunaku lw'ejjo nasobodde okubeera nga ate mbaterawo video awo ng'abooluganda oba abo abavunaanyizibwa ku kika ky'abatamale Mirundi senior nga bagamba nti naye omwana ono ddala ekituufu kye ddala tata waffe oba muganda waffe oba mukulu waffe oba muto waffe ono Tamale Mirundi eyakafa yazaala omuvubuka ono oba olw'ensonga ebyo ebigambo byabadde nga ayogera wonna olw'ensonga nti abakulu bavudde ne babeera nga ate abeetondera Katikkiro wamu ne Kabaka kakati ye yavuddeyo nabeera nga ate agamba nti sigenda kubeera nga ate neetonda era ng'ekyazeeko kwe kubeera nga ate bagamba muvubuka ono etaaga kubeera nga ate atwalibwe ku DNA ebyo nasobodde okubeera nga ate mbibaterawo era abalabye vidiyo yange eyo ennaku olw'ejjo mwasobodde okubeera nga ate mubiraba kakati ekiriwo saawa eno oluvannyuma lw'okubeera nga ate ebya DNA omukulu yabiganye ekyazeeko kwe kubeera nga ate batuuza tabamiruka bayise maama wa Tamale Mirundi yabaddewo bulungi nnyo wamu n'abakulu abalala bonna abavunaanyizibwa ku kika ky'aba Tamale Mirundi senior ne babeera nga ate abakola decision ekyasinze okubeera enzibu ennyo era ng'egenda kubeera nga ate ekyankalanya oba eyonoonera ddala obulamu bw'omuvubuka ono Tamale Mirundi Junior basazeewo ne bagamba nti omuvubuka ono takyali mu kika kyaffe era nga ye ali ku lulwe ye nga ye bagenda ebigambo bingi nnyo naye nga nzijukira bulungi nnyo Tamale Mirundi ono baamulabula nga taata we yakamala okubeera nga ate afa ne bamugamba munnaye genda mpola mpola atowakula ntalo gw'obadde weewaanirangako munnaye kakati essaawa eno avuddewo ye ebigambo bino byamuyita buyisi ku matu era n'asigala nga ate atambuza ebintu bye ye nga ye bw'abyagala ngenda kubeera nga ate mbaterawo ensonga ezo mungere okubeera nga ate mulaba biki ebyagenze maaso side eyo likinga video ate sharingirako abalala obubaka buno busobole okubeera nga ate butambula twegatteko by the way bw'obanga obadde tonaba kubeera nga tosubscribinga subscribe ate ka notification bell nawo kakooneko tubeere nga ate ekintu tukitambuliza ddala wamu ffenna komawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo sijja kusaba maama owalira omwana omuzukulu mujjamu vayo yirira okusa vayo yimirira owulira nga tosobola kuyimirira nga tukola ekijjago ukole ekijjago kubanga tatulwenda asazeewo situgenda kwegayirira senga kakati oli entula teri leka kubikkirira mu kakati mama wabana ogulire mutabani bw'aliwulira nti ava mu kika oba mu nnyumba y'onu omulyango omugulu olidda neyeetonda ekiri bakiganye agende mutwala omwana wo ojjamu mu kika ekirala nze kyemba nsazeewo nkisalawo nesalawo tikirinako era genda ekika kinene tuli bangi era bw'otategeera ono gwe gwagenda okutegeera agenda kifulani ekyo kasiya mama muleke mama muleke naye mu maaso gyolaga omwana oyo akukoze ki okujjako nga olina ekirala olina olujja olulala bw'olumuwamu naye bigenda kujja nga bijulira alwa bive ku oyo nga bijulira kika
niyo osanze obuzibu katukuze n'ekika kinene mutabani okitegeera oyo mwana bampata hamunampata ne yasini nirina ebifaananyi owulira nga byetonda kusaba zino sizowooza lwaki akoze bwati ebigambo byeyayogedde abadde mu ntebe yenanga atuddaaki fe baganda fe basenga bahaamu oli kino nze yabadde ne senga wa mwanyina wa haamu tatusombowa akasubi akamba kava ku nyumba tetonya omwana gwotatatitaba okala ku mugengo kasa ofaayo mwanyina tetoddayo osigera wetojja kususuka nogenda osule wali kuba kuki agezeeko siranje oli muto omwana mwetowaze okufitawe kinamukwatako abambagama yeyokeza katamba tamana ebikolobero byakoze yabadde tayagala bulamu ali mu ttaka era mu kika abaana bakatekako ebikiro bannagabanyi eyombweyi kasiya tombulira nze buli gwe kikwatako yenna nti ava mutuba gwalwa tomubalirira okulinnyawo oyo era kopi tujja ziweerezaako ne poliisi yes webale nnena bikwata kize kibambagamu buli weeri gwabambulagamu alowooza nti ye amanyi okuvuma amanyi kubanga nze nalukwago As Tamale Mirundi Senior, I have nullified the apology. Teriberayo, njisazizamu, olugezigezi lubagwemu. Olugezigezi olwo, olubazunza, lubagwemu baanammwe. Teriberayo, tata teyakitugambako, tata teyakingambako, Tamale teyakingambako, my dad never wanted it. Teriberayo. Teriberayo. Njiganye njisazizamu eyo. Twetondere mayiga kuki. Tata nga ava ne Montana. My father can even resurrect. Ne Montana jali yenyenya. Tali teribera yeyo. Teri no mali. Paza no kuwanda. Okudda ku ntana ya kitangi teribera yo. I have mpaze mirundi esatu. Mayiga siri kwetondera. Nala ndivoka njiuzizamu apology njiuzizamu teriberayo njiuzizamu null and void tetwetondedde ku Mengo teri yetonze lugezigezi njigobye ng'omusika njigobye kati mugende mu kooti mu pawabiri Tamale Mirundi Senior mutabani wa Tamale Mirundi yagisazizaamu oluddako mujja kukola ebirimu amagezi teribeerayo eyo ngisazizaamu njiyuzizaamu apology katikira apology njiyuziza katukole birala nga azizeeya ati njagala okulaba njasamira kutandikiraawo I'm in the mood of war ndi mu mudu ya lutalo taata yabagambako mugendeyo muddame lyekiriwa kuzunga buzunzi babire bazunga buzunzi kuzunga buzunzi lugezigezi kuzunga buzunzi lugezigezi olugezigezi nolujja tuuka kwerukomu teribeera ye apology tata teyatugamba ko twetondere muntu nogo I remember my father's words clearly ng'omusikambi gani so there is an apology to Mengo teriyo njisazizaamu kati mugende mu kooti mu pawabiri His son Tamale Mirundi Senior have crossed null and invalid. Yakulaba nkubira. I want anybody to call me. Tutandikirawo. Ne katikira twetondere.
Let him first apologize to me for what he did to my njagala Katikkiro w'ekitiibwa Mayiga ojjo neetondere bye wakola taata wange awo nange nkwetondere. That's a fair game. That's fair. Nze situke n'engalabi yange ndeeza omutwe gwange nyenze emmengo nange yaleeta sente meka mu ddwaliro Katikkiro. When my father was sick in Kisubi, how much did the Buganda bring? Idiose, toto idiose, lugezigezi. Mulumbe Katikkiro yajja. Gwe. Nani. Don't take us for ride. Fe tulina obusungu bwaffe. Basajja mwe mutulaba nga tusize. Temuluza tuli basanyufu. We are not happy at all. Njagala nnyo. Angamba neetonde. Njagala nnyo. Angamba neetonde tutandikirawo. Oba kitange mu ddaame lyemu ekiri. I want anybody to take me to Gandhi Apollo. That's where we shall start from. Lugezigezi. Nze njagala nnyo olugezigezi. Junior, gwe godiringa naye tomumanyi. Odiringa na siniya mwennyini. Odiringa na siniya. Tamale teyafa waali ali munze. My dad is within me. Tamale waali. Tabagambangako mwetonde. Kwata olugezigezi lwammwe mugende Mmengo. Ani abatumyeyo? Who sent you there? Bali mu bukanzu. Mu famire ya Tamale, eyo si famire ya Tamale. Amuyiya his son. Kamala byonna. Amuyiya. Teri abatumyeyo. So Mayiga, Katikkiro, null and void. Ni walwabo. Temugende walwabo gomwe. Kitamwe yayina daddi yayina ensongaza. Taata wange yayina obulumi. My dad yayina obulumi. My dad died a desperate man. Yayina obulumi ku bantu abo. Neetonde. Mbonange ntwale engalabi yange Mmenga. Nzize kwetonda. The man had the pain. Zinabiranga ne taata wange oyo. Nenga omulaba ayina obulumi ku mutima. Ng'ayogera n'olabira ddala nga he's in pain. Olw'ebyo ebyamukolebwa. Kati ngende neetonde. Kubantu, the same people who put my dad in that position, ne bamuleetera n'okufa. They are the same people I go to apologize to. Am I stupid? Gastegera. Nkiddamu owange yafa. Owange namuziika. These days, I don't need the jokes around. Anybody who thinks nti oli Junior akyali mu by'omuzanyo, I don't need the jokes over my dad. Let his legacy stay. Mumusobola ogera ne mwetondera Mayiga nga bwe mwagala. Oba mubeera wa Mayiga, oba Mayiga abadaputinga. Don't play on my father's legacy. Don't play on my father's legacy. I will fight you. Njakubalwa. There is no question about it. Omusajja yakola erinnya lye. Ng'ojjolikwata olivulunga mu ttaka. Njanna okubalwanisa. I have kept quiet for long. Ndabika nsirisa ekimala. And some of you are taking my silence for granted. Okusirika kwange ndowooza abamu mu family mukitwalanga kyakuzanyisa. You are taking it for granted. Naye simanyi we tunaatandika. Where we shall end. I don't know when we start. Where we shall end.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.